Everyone is okay? Hi. Kat incident eyo sigenda giwanvu nnyo. Ngenda yagenda kubeera short and precise. One, I wasn't tricked. Yagala ekyo kifuula very clear because video yange abantu abasinga bagikutula mu by'omu mu ndowooza egyasobodde. Naye yalina kyetegeeza ng'oggyeko buli omu kye yagifuula. So, one, for the people abali misled by be bawulira kubanga ebiseera ebisinga ate abantu abalina ebikyamu beeboogera ennyo. So, one, I wasn't raped. I've never been raped. Two, ekintu kye nali njogerako kyaliwo omuntu sigenda mu bagamba because ekyo si bwe njagala okikandulinga. Nagenze wa CID, the head of CID, Mr. Magambo, ne twogera ne handing over omusango ogwo. Bali mu kukola investigations ku muntu oyo. Namukwasiza abantu benyina okukola ki omukwasa. So twakijje mu nsi nakikwasiza amateeka. Nali njagala ensi ekimanye so that omuwala yenna ali eyo. Kubanga bino ebintu bibeerawo buli kanaku. Wemba mu mmotoka yange kisibagamba nti tebankwata ku nsi. Ndi muntu, ndi muyimbi. Wemba nnyimba ku stage, pita abawagizi bange oluusi ku stage. Wenfiiringira safe. Ne bajja ne tuzina, abakuba ebifaananyi ne babikuba. Of course bankwatako, but bakutteko batya. Siri mwana muto, nina emyaka 32. Okuva ku myaka 14 ndi mu eno industry. Manya abantu ababi, ndabye abantu ababi, bad men, good men. As a young girl who has grown up in the industry, sina kye sinnalaba. So bwenzija nze omuntu atayogera kubanga sitera nenyimuka nenkola video ku kintu ekikwatagana ku sexual in any way. Temuyinza kubanga nkijje mu bbanga kiba kirina ku kyavudde. Waliwo ebintu nganze ebinkwatako ennyo nga nyina ensonga zange lwaki binkwatako. Omukyala nkwatako nnyo because nange ndi mukyala manyi bye tuyitamu ku mirimu, manyi bye tuyitamu work of place, manyi bye tuyitamu gye tuba tufumbiddwa, manyi bye tuyitamu bantu baffe ng'abakyala. So ate mmanyi nti ate tutya nnyo okwogera. Kyova olaba we nayogera kyali kive nnyo. Mwenna ne mukifuulafuula kimwayagala okukola ki. Ekyo kyennyini kitiisa omulala okukola ki okuvaayo. Kikyamu kyemukola. Kati ekintu ekyantuukako nali mu mmotoka yange kankibannyonnyole mu kamwa kange so that mulekerawo kugattagatta ki ebintu. Nali mu mmotoka nga nze kuyimbira muntu mu lugyalo nga we mbagambye bita bafanzi bange ne bankwatako ne tuyimba but appropriately. Kati bwe ngenda okuyimba nze sigala mu mmotoka, nze nyambala wabulayi dakika nga 15 okugenda ku stage. Beera n'engoye munda. Nze nkola kuva ku Monday paka ku Monday, day in day out, misana na kiro. So wenfuna mu time ya wakati wa shows nga neebaka mu mmotoka. So nali neebase nga mmotoka mulimu makeup artist wange Kamara, mulimu n'Amara PA wange. Dirisa nga avudde mu mmotoka tutuuse we tulina okuyimbira. It was a private party ya muntu waka nga alina abantu be yayita. So omuntu oyo ajja ne security y'emabega ng'emuwerekedde zisaamulaba neebase. So mpulira oluggi lwange lw'oggulawo omulundi ki gumu. Nyimuka mulaba ng'ate muwe ekitiibwa. So mubuze omulundi gumu lwaki ogguddeyo mu mmotoka yange nga tukunkonye because n'emmotoka ya mukyala osanga nga ndi bwereere. Ebyaddako awo n'abeera inappropriate. Omanyi ekintu rape mwe mwakitutte wala naye rape erina weetandikira. Tetandikira si buli omuntu atandikira na kubaka muntu. No. Bitandikira kweyo nkwatirira etalina kubeerawo. Inappropriate touches. Okitegeera n'oleeta omukono gwo n'ogunkwatako ku lubuto tolina kunkwatako. Lwaki oli mu mmotoka yange? Nyina kukusanga wooli nnyimbire wooli. Bw'oyagala ojje tuzinemu. Kubanga kati awo nziza okukola omulimu gwange. Mu mmotoka ndi mu time yange ng'omuntu ey'eddembe. Era n'abajja ku mmotoka okumbuuzaako nabo weebali. Kye bakola batampinga omuntu ku ttiimu ne bamuzza ebbali. Twagala kubuuza ku ki ku shiba. Abantu ba ttiimu bakimanyi nze oluusi mbeera mu mmotoka yange neebase. Wiigi yange teriiko ndi mu mmotoka. So gw'ojja buzi oggulawo lwaki oggulawo mu mmotoka y'omukyala.
and then bwe nkugamba tomala gaggulawo n'olaba attitude yange lwaki teweeyongerayo ate gwe n'osigala ng'okola ki okyajja ng'okyabeera inappropriate so nze ate ebyo ebintu binkuulirako ddala waya ze noona n'abafanzi bange mu kiseera bali inappropriate kunkwatakwatako obutalina kunkwatako nyambadde akantu kange kakomawa kiryoke sikugambe jangu okole ki nkwateko no gwendekanga bw'okola ki bw'ondaba omukyala yenna omubiri gwe kiri gyali okugukozesa yekyakola ki mubiri gwe naye gwagutunuulira si gugwo gwe kikulu mu mutwe kikyo kikontroling kubanga toli nsolo tetuli nsolo tetuli nkoko mbu olaba enkoko ng'ogiribbira tuli bantu so kyenayogerera is kujjukiza basajja nti tuli bantu abaana b'abende abakazi bantu if you can do that to means omuntu buli omu gwamanyi nti sobola okwogera tojja kummanyiira otyo naye nojja n'okikola ki nagamba abaana bameka abatuddeyo abawala abakyala be bali mu kukola bino ebintu ebyekisiru nze n'ensonga enkuulako nnyo waya kukozi ngimanyi nnyo abakyala bajja ne boogera nange manye ebibeerawo ensonga lwaki nafuluma nkyogereko ozze okumbuuzaako lwaki ojja n'omusirikale okirabye nnyina obusungu lwaki totambula n'okola ki n'ogenda so waba kubanga mu mmotoka eyo kyannuma era kyendowoozaako everyday tuba kubanga tuli wantu tewali bantu mu mmotoka temuli bantu wandikoze ekyo kyenayogerera abasajja balekerawo okulaba abakazi ng'enkoko tetuli nkoko tuli bantu temugobanga abagoba enkoko tetuli bantu tulina olulimi lwe tusobola okwogera jangu nkwane nkugaane oba nkukkirize so I wasn't raped but inappropriate touches ze ziridinga kuki rape so ekyo mbadde njagala nti clearing then abantu mwembibe bonna be mbadde mumwogerako mu mawulire si beebo omuntu omutuufu namututte ne mukwasa head of CID nabaddeyo jjo nali wakugendayo I think last weekend ne nali mu east nga nkola nesisobola so nagenzeeyo buli kimu ne tukyandulinga then abalala mmwe abadda ku social media ne musekera ebintu nga assaults ne mubifunamu mmwe ng'eyo time gye mufunyembu okukuba amayinja noono ye yafunyeyo ekimuluma katumalirize ddala abannayuganda nze mbaagala nnyo because ndi munnayuganda siina wakulaga singa nayinawo nandigenzi because oluusi musukka you cause a lot of depression mu ensi ate nga teteri caused by strangers by our own leero waliwo promoter atukubidde management yange ng'ayogerera ku ekyo ekintu kyekimu tulina omuntu eyatubooking edda twamaliriza contract munnayuganda naye ate ono promoter mu Nigeria bakolaganye bonna bakoze shows zaabwe zikoze eki omusajja yasasula buli kimu mu Nigeria kati last minute kubanga buli kimu kiwedde namugamba naye kati kiba omanyi sigenda muwa ziri ssente kati kyawedde dda engeri gyenzija ngenda muwa ziri endala omusajja agambye lwaki abannayuganda temweyagala namugamba lwaki muli disrespectful ng'aba Nigeria nga te mu Nigeria yayogera ng'aba Nigeria bo mubawa ssente zonna ze baba basabye yes of course they are bigger you can say that naye nabo baatandikirawa banaye baatandikira mutandikire mu kuwa abantu bammwe bannayuganda tandika okukolaganako so tutandikire ku ekyo promoter munnayuganda naye ono mu Nigeria yamugamba come on respecting omuyimbi ava mu nsi yo ye ekimuluma ali mu kugamba naye ono munnayuganda munno lwaki atoyagala muyisa mu maaso shouldn't you be lifting me up kyekintwala gyendaga kati njagala mukirowoozeeko let's assume I was raped nenkeera ku makya enzija ne ŋŋamba kamunange abannayuganda bannange si bwe kiri bafaani bange n'abatali naye abantu ne bwe tabafaani waliwo ebintu nga tebyetaaga kubafaani tubijjemu obwo obuntuntu bw'ekikazi enuguno y'ekikyala biki tubijjemu waliwo ensonga ng'ebyo byonna mulina obbivaako obwo bulito competitions bwe mulina ng'ebyo byonna mulina obbisaawa
ebbali kubanga mwenna kibakwatako. Leero kintuukako enkya kituuka ku mwana we, bwe kitatuuka ku mwana we luli kituuka ku muganda we, bwe kitatuuka ku muganda we kijja tuuka ku maama we. Oyina abakyala mu bulamu bwo eno ensonga ekukwatako. Muwoza minisikaati omwana omuto ticca gwe yakwatirira naye yamusikiriza. Muli balalu. Ekyo kizibu. Temuwaga bantu bakola bintu bibi. Kati katudde ku nsonga kati mbadduukiridde mu video tudde ku point ya watif. Omuntu azze yebambi bamurepinze ebyaddala. Addusa agambeko ki ensi ye nti bakoze ki ne mukwata amayinja olwedda ali saadi. Sexual assault olaba baba tebakurepinze naye mu mutwe oba ogenda kufa obusungu nga just omuntu akumanyidde mu ngeri gy'atalina kola ki kiina tocha gye kikuwa tebakukutte kati olwo gwe bakutte. So omuntu bamukutte azze adduka mu ngeri yonna. Omuntu gwe batocharinze mentally tomunnyonnyola how to handle it. Lwaki tewakoze kino? No. Muleka akikole mu ngeri ye gy'asobodde because tomanyi bwawulira. Tutandika okweteekangako mu bigere by'abantu. Tufune ku empathy Abannayuganda. Tuve mu ebyo ebintu bya competition. Tuve mu buteeyagaliza. Tetugenda kukulaakulana nga nsi nga tetunnatuuka kweyagala. Nga gwe munno waaba alinako waali gwe gy'otannatuuka ate owulira ng'ogenda kwetuga. Ogenda tuukawo ku time yo. Buli omu alina obudde bwe. Ekiri mu tulemesa okwebeererawo eyo nnugu. Eyo envy oba obujja bwe tulina. Kati watiifu ekituufu nazze ngamba dduukirira bankutte. Nga mutuula nga mwogera bebe nabyo mwayogedde. Omuntu teyeewanna waggulu ku kizimbe naye kuba wansi nga bimutamye. Mulowooza abetta batya? Bannange obwongo bw'omuntu mental health is very important to us. Lwakuba nti ffe abamu twagitegeera tukyali baana bato mwatubanya amayinja emitima ne gikaluba. So naye mwogera kitwaguma naye tekitegeeza tetuli bantu. Ebintu bye mukola abamu tuli bagumu abalala bajja kwetta. Tuyige okubeera kind. I'm begging you Ugandans. Learn to be kind. Because mwali temumanyi nze omuntu atatera kwogera ne kubinkwatako ne banfuma ne bakomayo ne munjogerako kinsirika. Naye ne muteebuza olaba nnavuddeyo ne wabawo bagamba mbu oyo anoonya mawulire lwaki nga noonya ng'ate mmwe eva abannoonya. Nze mbeewala nze saagala mawulire. Keizi munnoonya emirundi emeka ab'amawulire nga saagala maze emyaka emeka nga sirinnya mawulire. Saagala sigenjagala ekyo si kyekikulu. Nze just bannange nze saagala kuyimba buyimbi nkwagala temu. Don't quote me wrong. I love my business. I love my job. Era ne kwolwo n'obusungu obuyitirivu naye mukangende ennyimbe kubanga ate waliwo abazze ng'ate bo tebabimanyi ebyo. Naye omulimu mujja gututamya. Bangi mwabatamya omulimu. Nze waliwo abantu bemmanyi nti ng'omulimu gwabatama. Nze temugenda guntamya kubanga si mmwe mwagundeetamu. Naye mulekeraawo okututocharinga mentally. Abamu tusobola okubigumira ne tubeerawo ne mutuleeta obukyayi. N'otuuka ekiseera nga si tukyayagala dde kubatunula ku abamawulire. N'otuuka ekiseera nga tuyagala kutunula ku amawulire kubanga tubalabanga mwenna kyekimu. N'otuuka ekiseera nga abawagizi bonna obalaba kyekimu. Kumbe bambi si kyekimu. Mulimu abali kind. Era obwedda mu comments zendaba eziri kind. Thank you so much for those ones who are kind. Because you never know. Nyinza okuba nga nze nayogedde naye ng'ate comment ye eri kind. Waliwo omwana gwe bakutte ebyaddala ate emuzzizaamu ki amaanyi. Tuyiga okuba kind. Tuyiga okufuna ku empathy. Omutima ogw'ekisa. Siri malayika. Don't get me wrong. I'm human. I'm imperfect. But I try as much as possible to be kind. To have empathy. Okuwulirirako omuntu pain ye yadde sinnagiyitamu. Tubeereko n'ak'obuntu. Humanity. Siri political. Sirina hate ku mutima. Era sirina muntu gwe hatinga.
tebabalimba. Mariam, nina omuntu gwe hating omumanyi bulungi ku buli kimu nekyempulira. Nina omuntu gwe ngamba bannange oyo naafuna ekintu nja kufa. Sisobola, sinze Katonda. Manyi ekyange kijja kujja ewange. Ate n'ekya Mariam kigenda genda wa Mariam, ekya Kezi kijja ewa Kezi, n'ekikyo kijja. Saba, kola, kirinde, tofuna bufunyi bukyayi kubatuuse. Atuuse naye olugendo lwo lubaddewo. So gweoyagala abeere ku lugendo paka nga talina kyafunamu. Ate bwe tutuuka ku lugendo bwe tuba tutandika ne mugaba nange bambi I pray bambi you make it. Then when we do, you somehow grow hate. Stop. Twekulaakulanye. Tweyagale. Twewagire. Kale ne woba tonjagala. Ne woba toyagala muziki wange. Ne woba tomanyi nga muyembi. Bw'owulira ekinkutteko ng'ekyo ak'obuntu. Bijjeemu politics, bijjeemu gwowagira, bijjeemu si buli kimuntu kiri politiko. Waliwo ebintu ebimu, waliwo abantu nga ffe nga tetumanyi bintu bya politics. So ffenna temuyinza kulowooza nti tulowooza nga mmwe. Goyinza okuba kyolowooza naye ng'ate nze nzize kwogera ate ebyaddala kuyamba muntu atasobola kwogera. Nze mmanyi bakyala bannange batya okwogera. Nakirabye lwaki batya okwogera. So please, I'm requesting my beautiful country that I love so much, everything I have, nkikoledde mwene ensi. Buli kimu kye nnina mwe mumpagidde kikoleredde naye ate era mwe mumpagidde mwene ensi. So njagala ate nammwe mbaagaliza nga bwe munjagaliza. Naye tuyiga okubeerako n'ekisa. Tomanyi kisa kyo oba kigambo kyo kirungi bwe kiyinza kutaasa muntu. Buli omu alina burdens ze zaakaringa. Naawe oyina nange nnyina z'otamanyi. So tokuba mayinja ng'akuba ekiti. Tuli bantu. Yadde mutulaba ku stage awo eddakiika 13 oba 3 oba essaawa 2 oba n'olaba video tekitegeeza nti omumanyi. Nina nange byempitamu by'otakola ki? Yes, be kind. Tomanyi nsonga lwaki nayogera. Tomanyi nsonga lwaki kiri personal. Maybe one day you will know. But for now, just be kind. Muyiga okubeera ab'ekisansa ekyo kyensaba ensi yaffe. Leero kyensaba. Era kyentaddeko nnyo essira leero. Mukama atukwateko ku mitima. Tuyiga okubeera ab'ekisa because tugenda ne mulaba abantu ennaku ezinya abantu beekolaakola ebintu ne mugamba abantu balaluse tebali okay. Muba kuba nnyama njani batuka ekiseera nga takyalina kyalivingira for. Let us enjoy our country in peace. Tukimanyi tetuli bulungi nnyo naye ate tuli balamu tetunnafa. So that means tukyalina purpose ku nsi. Tetwekuba mayinja. Olina ebizibu byo, olina by'odiringa nabyo bye simanyi, nange nina byendiringa nabyo by'otamanyi. Nze nzija ku stage nku entertaining obeere happy. Lwaki ate gunkuba amayinja? So you say you people love us because we make you happy. Please try and be considerate. That's all we ask from you. Be kind. That's all. Leero nze kyenja mbadde njagala okwogera mubuuze ebibuuzo byammwe ebirala kye mutategedde. Ebibuuzo saagala mukyuse ebigambo byange buli omu abuuze ategeere.